Nana kweyanjula olunaku olwaleero ngenda kuba muko yanjawulo. Omanyi buli we tujja ne package yaffe eyawa ne Uganda buba bulumi ku mutima, tuba n'obulumi bw'amaanyi nnyo. Waliwo ebiri okutambula munda mu ggwanga lya Uganda naye ng'ate tubiwadde nnyo birowoozo. Omupiira gwaffe we gutuuse n'ebyo biremesezza omupiira okukula n'ebyo biyambyeko omupiira okukula okuva ku level eyasooka okutuuka ku level kwe tuli. So omulamwa gw'olunaku olwaleero ogujja kuba gwa waka ennyo okusinga, atujja kugattamuko n'ebintu ebirala mpola mpola. Omutima omunafu naawe atera okunyiiga amangu. Baako kyoyogera. Nze okolya matya buli atulaba nkubuuzaako sinnaba kugamba nti buuza ku bantu sinnaba kugambako nti buuza ku bantu ngambye ow'omutima omunafu n'oyo atera okunyiiga baako nekyomugamba ow'omutima omunafu naawe anyiiga amangu tuula otulabe naawe atayagaliza mupiira gwa Uganda. Ebigambo bye tugenda okwogera olunaku olwaleero byamakulu nnyo eri omupiira gwaffe. In fact eno ye official state of the national dress. Opolia gwangambye njogere doni za bulaka zaggwayo gwangambye njogere baleta za white walenyumirizaako abantu drone gye bakuteekamu gye banteekamu kabiri munya ne bakwetoloza ginyangoloza ogenda Masaka kati kakunyumize banteeka ku Kampala University naye tyantwala eddakiika nga 2 okutegeera nti wooli. Yes gara motoka zimpitako zirezire naye nga wendi era banzizza mu West Nile okutegeera nti oli Kampala nenda bakapande yodde engulu ndi wano kati byogenda okwogera nga 2 mu nnyajjukira omanyi ekisinga okusesa nti mukunkwata nalina amatooke mu nsawo. Amatooke ki? genyini bananas nagayiwaawo nga ngagakabage gankwasizza amatooke mu bbaaga mu nsawo ate ensawo ebaaga mu nedda ssebo baaga ebeera yakumugongo ensawo yakumpale. Kale katandike eno tulina obulumi bungi naddala ku ngeri ebintu gye biri okukolwamu mupiira gwaffe ogw'e Uganda. Leero draws eza FIFA World Cup qualifiers tuli mu pooti ya 3 wentegeddeko naye ebyo bigazi tujja bigendamu tolunaku olulala. Ensonga yaffe olwaleero mwena mwabirabye ku mikutu egy'enjawulo. Vipers nga baawukana n'omutendesi amanyikiddwa ng'ate bwana Alex Isabirye Musongola. Omukulu ono yafunye ebbaluwa, twamufunye ku radio era nsubira media house eyasinze okufuna package ennene ye Baba Fama kuba twamufunye live from the horse's mouth. Yes ye kenyine yeyogerera kuba yayagadde asigira abantu bewaka ekifaananyi era nakomenkereza nga yeyagalira mu linnya lye nti abakulu bano bamanyi erinnya lya Isabirye butulira ssere nnyo abasookerayo ddala ne Mukama yanyamba nti ninamuko ku bwongo obukola ki obutegeera. Byabadde bigambo bya bwana Alex Isabirye Musongola Trezke ku radio yo Wachabazinga nga tumufuna mu program yaffe entikko ebyemizannyo mu kiro. So ebimu ku byo byatuwadde twagala tusharingeko wano nammwe ate tusige n'ekifaananyi ekituufu eri omupiira gwaffe ogw'e Uganda. Ekisookera ddala nga tenana kubanga tetukwata ku bantu individually oba personalities ezimu gyalatandikire ku kikyennyini ekyabadde ku Vipers. Kikyennyini ekyabadde ku club ya Vipers. Tumaze weeks 2 Vipers eri mawulire ne Isabirye weeks 2 naawe n'otugamba tutendeke erinnya ly'Omufalansa ne tulize ebbali era ndaba kyeka ke kasero tubulire ne ku linnya eyo mwali tereka tulirina weeks 2 emabega tujjukira ebigambo lwatugamba nti waliwo erinnya lyenjagala mutereke olw'ensonga zange era akaseera akatuufu kaliba katuuse erinnya eryo njaddijjayo. Ebyo byonna bibaddewo mu weeks assistant coach aba Brazil ababiri designize sirizayinize akabenje badde reportinga bamusamoninze disciplinary committee muyise mpaka ku baluwa ey'omukulu yennyini Alex Isabirye ng'alizayina mpaka ku baluwa eri official. Ensonga enkulu eriwo omukulu Alex Isabirye yategeezezza mu bbaluwa ye ey'okulekulira yategeeza nti
tiimu yamenya amateeka n'obukwakulizo obuwaayiro mu ndagaano. Yes. Abamu ku buwaayiro bwe bakkiriziganyako kiraabu n'omutendesi munange bagenda okumaliriza nga bwetyo tiimu tesobodde kubanga ebutuukiriza bwe kusalawo n'agamba nti omulimu kagusuulewo. Tiimu naye erina ensonga zaayo nga tiimu oba institution nga club erina ensonga zaayo zeyawa nala Alex Isabirye erina ensonga zeyawadde. Ebbaluwa eyo nga tennafuluma twabaddeko wano lunaku olw'ejjo ne mbaako n'ebigambo byendeekawo bituddiremu. Ekisooka nayogedde ku mbeera ebaddewo wakati w'ennaku z'omwezi 5 paka nga 12. Yes. Ye wiiki namba. Nti mu nnaku ezo omukulu Alex Isabirye teyalabikako ku tiimu ya Vipers otyo okuva nga ennaku z'omwezi 5 paka nga ennaku z'omwezi 12. Naye wakati awo yalabwako ku mukolo ogumu. Ebyo bigambo byani? Si bigambo bya eyo embeera yani kyekituufu ekyana reporting ekyo si kulipotinga kyekituufu ekibadde ku ground kati byenkuwa si byakulipotinga kuba embeera gyoyogerako esobola okuba kiraabu ng'evaayo ng'etegeeza nti omukulu ono talabiseeko ku mulimu okuva ennaku z'omwezi nga 5 paka nga 12. Sobola nkubuuzizza kyenkuwa si kyaludda lwonna ground kyekituufu nti okuva nga 5 okutuusa kati talabikangayooko kuba nejja era teyalabiseeyo yaweerezaayo obuweereza baluwa. Yes. Kakati wakati awo ow'ennaku ezo yalabwako ku mukolo ogumu ogwa awards eza UPL wayitawo ndowooza ennaku zaalinga 4 ensi we yakitegerera nti yafuna akabenje akataaliko lunaku lutuufu. Okay. Yes. Nenga yalaga nti yafuna akabenje. Wayitawo olunaku lumu ng'amaze okulaga nti yafuna akabenje tiimu nefulumya statement eraga nti ayitibwa mu disciplinary oluvannyuma lw'okumala wiiki namba nga talabikako ku mulimu kubanga tiimu yalipotinga dde okuba nti etraininga ne bamuwa ennaku 2 yerowooze yetegeke okwetegeka okugenda kuba badde alina kugendayo leero ya mu disciplinary ng'ebulayo essaawa nga 12 okuba nti agenda mu disciplinary n'awandiika ebbaluwa esuulawo omulimu. Ebbaluwa gye twamanyako abamu ddako twogere ku mbeera eyakati anti nkunyumiza embeera eriwo. Ebbaluwa nkadde omukulisa lwe yatuyombesaako ffe ng'abamawulire akatambi wakalaba n'atugamba nti ogwe mulimu gwaffe kuwandiika bitaliiyo ye mutendesi wali ku Vipers talina walaga. Akatambi katambula nnyo. Akatambi ako yakafulumya wiiki emu n'ekitundu emabega nti waali naye nga twakimanya dda nti agenda kuvaawo wiiki singa 2 emabega. Ofuna ensonga ezo. Kakati abakulu ku tiimu bagamba nti wavaawo nga totubuulidde. Ye agamba nti mbadde siriwo si lwakuba nti njagala naye olw'embeera mbadde siriwo olw'okuba nti nafuna akabenje mbadde nfuna bujjanja byensonga etegerekeka. Era ng'ategeeza nti yategeeza mukama we immediate supervisor CEO oba chief executive officer nti yamutegeeza. Then n'agamba nti okugattako ku ekyo ndekulidde olw'ensonga nti obuwaayiro bwa tiimu obw'endagaano wakati wange ne tiimu bwamenyebwa ng'akawaayiro akasinga okuba akakulu keeka okugula abasambi bameka 2 in fact okuleeta abantu 3 okuli omumyuka wange n'abasambi 2 katono nnyo mu kawaayiro mu bwawaayiro businga obwabadde mu ndagaano ku bigambo bya Isabirye kati njogera bye yatugambye ku mpewo ku radio yatugambye nti mu contract eyo yalina obuyinza okusayininga buli omu ali wansi anti era kyekyo kyeyagambye contract ng'alina obuyinza okusayininga buli omu ali wansi ye nga head coach. Lwakuba simanyi oba mu ndagaano mwalimu nti yo nga tiimu tekikole. Simanyi bakyalimu nti gwe wekka
alina obuyinza obwo like wekijja nti bakwade obuyinza ate kilabu batayinaako kirala nedda ssebo kisoboka okuba nga babukuwa nga kirituwe naye nga ne kilabu ebwesigalizza basobola okugamba nti kaye ojja kukolanga program eya Baba Sports Hour n'okukugamba nti kaye gwe wekka ajja okukolanga Baba Sports Hour bintu bibiri byanjawulo just amateeka gano oluusi gatusumbuwa gatutawanya olwokuba gaba gawandikwa mu lulimi luzungu totuukayo lulimi lwabalooya nnyo ndoza kyemba nkozesa ekyangu oluzungu obadde okigaziyiza abalooya baluzungu nnyo so gaba gawandikibwa nnyo mu lulimi lwabalooya so ensobi ze tulaba wano esookera ddala yes ababiri bano buli omu yalemererwa okukola pati zebbiri zalemererwa abaddewo emitwe eminene eja ebiri omutwe omunene ogwa Vipers n'omutwe omunene ogwa Alex era omwana agambye nti Alex we are proud of you totuswaziza omuntu yenna ali ani professional kyekigambo kyasobola okukozesa opolya ku muntu yenna ali ani professional statement y'okugamba nti we are proud of you gyasobola okukozesa decision ene yakoleddwa Isabirye teri professional okulizaninga kiri professional kiki yakoze ekitali ono yagambye nti bali proud of ye okulizaninga kyekiba ani professional kubanga nze ndowooza nti oba oli awo wabadde wasobola okubeerawo ku steps ezisooka ezinokolo kansooke nkusigira ekifaananyi Isabirye kyeyatuwadde tulyoke tweyongereyo ekisookera ddala Isabirye yatugambye mu kariya ye ey'obutendesi tabangako na mulimu nga gwa Vipers one decision making eddire ndozo ogijukira yalwawo kyatwala oba wiiki emu omukulu ng'alowooza n'emikwano gye okumusalirawo ko nti naye banaye obusajja kuba teri atamanyi Vipers enkola ya Vipers ya Chelsea ku kyabatendesi tebaagala kumanya so decision eno yakolebwa mu mbeera ng'asazeewo mutima n'ogamba nti kati eno auditeni nteekako kakadde ŋŋenze ekijja ekikole ki kijje n'atugamba nti ndina ebintu bye neerekereza ng'omuntu oba onfuna kati ekyobumyuka kyayitiŋŋanako era ndowooza baatuulako nti Isabirye ogenda kumyuka omutendesi gwe tukola ki omukulu wa Isabirye n'agamba nti nga muleeta mutendesi muddugavu ndyoke nakyo okumyuka sisobola kumyuka muzungu ensonga ze zabaddemu eggumba ng'agamba nti abaana abo boolengera abo abali mu kutraininga abo buli mwana alina omuze gwe era n'atugamba nti waliwo game kati n'atubuulira nti game ya lwakusatu alina abasambi abasamba olwokusatu alina game gy'atasobola kuwa bantu ku lunaku lwa mukaaga okusanda actually nga ye alina abantu nti oyo kusanda tajja kugusamba ekyo kiri ku Vipers kirimu anti kati ayogera ku experience ye mu kariya ey'obutendesi mu Uganda nti kati abatendesi bano abalala bwe bajja tebabitegeera kati ng'ali tuwa disadvantages z'okumyuka omuntu yenna abazze oba nga muzungu nti karakita z'abaana tazimanyi bulungi abalabira ku kisaawe wanaagamba omwana nti amuwadde off Isabirye n'agaana wajja kubaawo embeera n'agamba nti ekyo kyali tekisobola kubaawo n'ayogera ku ddabu Vipers egubye eddabu emirundi 3 guno gwabadde gwakuna nga bakiwangula si bwe kiri n'agamba nti nze okuvaawo ku Vipers bino by'abatendesi tubikola olunaku lw'ofunye omulimu lwogobwa eyo statement yali ya Makatunamasiko njijjukira wano n'atugamba nti kanveewo naye mu byafaayo obaddi omutendesi yasooka okuwangulira Vipers ddabo bamuyita Alex Isabirye yali ava Busoga ekyo kifu tava Busoga byadde bigambo anti akati nze nkunnyonnyola nti Alex Isabirye mutendesi wa Uganda siwe Busoga leka njogere ebigambo bya Isabirye anti kati nze kankuyambe nange mbitereeze you know oluusi febe nyini twebiri tolinga Alex Isabirye si mutendesi we Busoga no wa Uganda nali nva Busoga kyategeeza nedda Ovawa nzebe mu Uganda kati saye kankuyambe ensonga zino tuzanguye one abatendesi bafa be Uganda tulina ekizibu kimu si batendesi bokka nefe nga bana Uganda tulina ekizibu ekya
inferiority complex. Okwenafuya. Yes. Sisuubira nti singa Alex Isabirye afuna omulimu ku Mamelodi Sundowns bajagamba ntulese omutendesi omusoga. Okitegeera oba tulese omutendesi ekyayinza okuba nga yakyogedde Alex nedda njaga tukyanguye. Alex is an international coach kubanga abaddeko tosobola kuwangula kikopo kikutwala ku continent. Alex akubye ku continent emirundi egiwera notandika okweyita omutendesi wa region in fact sub region kyekizibu kyetuze tuwogerako ekyabatendesi baffe in fact okugaa nti ndi mutendesi w'obusoga oba bunyolo obeera otendezeza ne contacts z'olina kubanga katugeze tiimu enaaba eyagalayo omusambi ogenda kumunoonya busoga nti twagalayo omuteebi atukubira goals 25 sobola okuba ova busoga omunoonya busoga nga bamanzoki gye bali basalulire gye bali abasobola okuba nti baleetera tiimu goals enyingi bwezo. So ndowooza nti awo statement ye yabaddemu okwebba eritolinga abadde kw'amaanyi. Then ensonga ey'okubiri byonna ebyo byaliwo nga biva ku nsonga ejja emu waka plan. Okitegedde Opolya mu bigambo bye yajogeddeko waka plan ena amakirabu basaba di work plan si club naye organization yonna waka plan bagisaba nga bagenda mu mwaka gw'okukola waka plan katugeze we tukiza mu kusomesa yabeera nga scheme of work. Yes abo twakinyonyedde kwano n'akola eggulu nti tugenda kutambula katugeze tujze wano ku mpewo mu ssaawa yaffe emu gye tugenda okukola script yaffe erietya script eyoolooza tuba tulina giwaayo before the show kati omukulu bamusaba waka plan gyalina okuteeka mu issue eziri mu nsonga eno work plan nkulu ye yavuddeko buli kimu kubanga waka plan yekuwa direction ye yavuddeko buli kimu kati olowooza waliwo ku nsonga waliwo ku factors wenzijaawo ezalemeseza Isabirye okuwaayo work plan wenzijaawo si kumulemesa kugiwaayo naye yali tagirina ngwenzija nti enkambi mu kusooka yeeyawulamu omukulu yayogeddeko ku kyokuba nti yali nga mu dressing room ngeri abali ku masimu yakyogeddeko enkambi nga yeeyawulamu ngeri abatakkiririza mu notisi ze mu basambi naye omutendesi ono kyokka ate nga bamu ku batakkiriza mu notisi ze balina direct communication eri omukulu nti ono gwe waleese ng'ebintu bye tetubitegeera tudda ku kyeggulo ekyo omugaga okubeera ku tachilayini omugaga najja ku tachi n'agamba nti lwaki kayo muwa penalty definitely kakati ebigambo bitandika okutambula envuvuumo bityo tubitegeera abalabaga nti kasa tiimu ewangula nti nedda twagala kino ne direction ya tiimu eno eri kutegerekeka kati mwaka plan wolagira direction nti tudda wano na wano onamugamba nti owaayi wofuna omutendesi Opolya mupya yes wakamuleeta ku tiimu agenda tandika kukola omusaba wa plan Isabirye bagimusaba ye yamugizaawo njagala onfune bulungi Isabirye atendese Vipers emyezi tegiweze 3 yatendeka eri season negwako Isabirye atendese Vipers emyezi 3 yatendeka tejawera 3 bale ebbanga lyonna tegiweze 3 gyawera yes kati akaseera keyagiramu ku tiimu yawaayo waka plan teyawaayo waka plan ejuwa season etandika mutendesi mupya atabadde mupya kati ne season ndala yali mupya ate baida abamu bagibasaba na bapya nti ojja naye kikyogendo tukolera notebalyoka bakuwa lwaki tebamusaba wali yajjanga emergency coach kati atuuse kaseera ateredde mu bufuzi obudde ogenda kwetaaga abasambi we bati ne we bati bano togenda kubeetaaga we bati ne we bati kyetuyinza okuteeka mu bwongo Vipers yalwawo kutugamba na kutubuulira kituufu baali beetaaga omutendesi ow'akaseera nga we baafunanga Edward Golola ndoza tujjawo sente tudde nkunyonyola kale katujja bizinesi eno katono tulakalira ebiddako awo mu maaso ojja kwetaaga okubimanya ate ogwatera okunyiiga noonyako music waali katusa okuba nga tukomawo n'ekitundu kyaffe no ekyokubiri.